kale abagenyi baffe katutuuleko. Essanyu libuganya abatuuze b'e Najjanankumbi ng'abazungu okuva mu Australia baggulawo ekifo omulongooseza abalwadde ku ddwaliro lya Busaabala Nursing Home kye bazimbidde emyaka 4. Balalawo omukolo guno nga tazinatuuka muto wange omuliga lutalo nze basuuse mu kitambiro kya misa mwe bakubiriziddwa bulijjo okusookeranga mu ddwaliro nga tebannaddukira eri Katonda. Oluvannyuma bagenze mu maaso n'omukolo ne baggulawo ekizimbe okuli theatre era Father n'akiwa omukisa. Omuzungu Jude ayogeddeko gye bali. Let us pray, loving God. This special outreach to bring healing, hope and medical care to the people of Najjanankumbi began many years ago. You called me and invited me to follow your vision, and in doing so transformed my life. Thank you. Wanaakulira bannamwandu awadde obubaka bwabwe. Jude, Steele, Flens, Dr. Sembatya and everybody who is here. I'm from the group of HIV people believing HIV positive. We have no any other word we can say. Okusanyusaako abantu bano omuzungu ayongedde n'abaziniramu amazina. Akulira eddwaliro lino Edward Sembatya asimye enkulaakulana etuukiddwako. Beebaza kubanga osanga ekitundu ekimu goya omusawo bamufudde musawo mukanda biki bamutemera byabwe biki genda tutira abantu naye mwe bali kunzikiriza kubakoleramu mulimu. Abatuuze bagabuddwa emmere okubadde n'ebibiina omuzungu byateekamu ssente ng'ebyabannamwandu. Dias Walugembe yakusakidde eggulire lino ku Crowdcade TV.